Nkwanirizaako nnyo yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza kuli Kayo Bwakedde gwe mukwano gwange eyeekumira ku UG Updates TV nkutegeeza okola ky'amaanyi nnyo. Famire ya Tamale Mirundi, famire ya Joseph Tamale Mirundi bwe njogerera nga muganda we Ssali avuddeyo n'agamba nti nno agenda kuba ng'anoonya ekisonyiwo oba ng'asaba ekisonyiwo okuva mu abo bonna bonna muganda we omugenzi bye yali anyiizizza naddala mu Buganda Kingdom agenda kubanga asiikinga okulaba ng'afuna ekisonyiwo eri muganda we bamuddiremu asobole okuba nga awummula mirembe. Kale nkwanirizaako yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza gwe munnabulaaya ali emitala w'amayanja ng'oyiiya ng'opakasa ng'okuba kyeyo kutegeeza nti nno weebale kuyiiya weebale kwekumira ku UG Updates TV. Tubaagala nnyo mwebale kwekumira ku mayengo gano gw'atanaba kuba ng'osubscribinga kubiriza genda mu maaso osubscribinge sharinga nagamba kikyuka ky'osobola okukolera channel eno gwe ali eyalwanirira enkyukakyuka nesobola okuba nga tutambuza ekigambo ky'enkyukakyuka nesobola okubona ku buli munnayuganda gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kale nkutegeeza twerabira ku subscribinga sharinga commentinga likinga mbaagala nnyo bannanga bakomentinga naddala nga waliwo ensobi tekigaana commentinga ensobi eyo neeterezebwa ne wabaawo nekyodimandinga osobola okukomentinga ojja mu comment section no commentinga tujja kuba ffe tugiraba bulungi ekizibu kyo kibeere nga kitereezeddwa. Naawe kennyini nnyini oba oyagala kuyisaawo eddoboozi lyo ng'olina gy'oyagala lituuke osobola okuyitira mu comment section eddoboozi lyo lijja kuba liwulirwa ng'omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kaakati njagala okutegeeza nti bitalo nnyo bitalo tukyagenda mu maaso n'okuba nga tuteekateeka omwoyo gw'omugenzi omubiri gw'omugenzi gusobole okuba nga guwummula mirembe naye okusinziira ku gali mu nkuubo galaga nti nno muganda wa Joseph Tamale Mirundi amanyikiddwa nga Ssali yavuddeyo n'agamba nti nno nti Joseph Tamale Mirundi ayagala okuba nga kuba agambye omufu tayogera ayagala okuba nga ayunga enkolagana relationship enkolagana yonna eyali wakati wa Joseph Tamale Mirundi n'Obwakabaka bwa Buganda obwali bukendedde olw'ensonga ezigenda mu maaso mu Buganda olw'omugenzi okuba nga abadde akolokota Obuganda n'agamba nti nno era ye agenda kuba nga yeetondera ku sayidi y'omugenzi era asobole okuba nga ayungagana enkolagana eyaliwo esobole okuba nga ekomezebwawo mu famire. Famire yasabye audience oba abatuuze ssaako n'Obwakabaka bwa Buganda ng'ayita mu Prime Minister Katikkiro Charles Peter Mayiga ng'ayita mu Katikkiro ng'agamba nti ensobi eno ndaba nga bw'eri naye y'amaanyi. Muganda wa Joseph Tamale Mirundi omukulu era ava mu famire omusika wa famire amanyikiddwa nga Mr. John Ssali yagambye nti nno bwe twabadde mu mmisa eyabadde egezaako okuba nga ekendeeza ebirumira eri ebunnamwaya ku lunaku olwokuna lwe lwabadde olunaku olw'eggulu yagambye nti no yabadde mwetegefu okuba ng'ayogera ne Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga amusabe ekisonyiwo ku behalf ku sayidi ya famire ku lwa Joseph Tamale Mirundi attacks obulumbaganyi bwe yakolanga ku Bwakabaka bwa Buganda naye Ssali yagenze okinootinga mu sipiiki ye yagenze okinootinga nti Kingdom eno Obwakabaka bwa Buganda bwali tebulina kye bukomentinze mu public wadde n'okwogera ku kufa kwa Tamale Mirundi tekulina kikwanyeze newankubadde okusindikayo amabugo nga message eri famire
era n'agamba nti nno omufu tasobola kwogera, basobola mwogerera bwogerezi. N'agamba nti nno ndi mwetegefu nze okusisinkana omuntu yenna yenna, oyo yenna eyalumizibwa n'omugenzi Joseph Tamale Mirundi oba omugenzi Joseph Tamale Mirundi gwe yali yakosa ku lw'ebigambo bye yalinga ayogera. Agambye nti nno nsuubira nja kwogera na buli omu. N'agamba nti era bw'obanga gy'oli ng'oli omu ku abo, ng'era akusaba ng'osobola okuba nga osonyiwa ng'owa ekisonyiwo. Era n'agamba nti nno eggulo nze bwe nabadde neekenneenya nga ne mu kukeberakebera tuli ku John Ssali, mukulu oba omukisa wa famire eri omugenzi Joseph Tamale Mirundi gy'abadde asivaamu. Yagambye eggulo nabadde neekenneenya nga neetawulatawula nga ndi mu kukebera mu kitabo ky'amabugo. Yagambye nti nno nze saalabyemu bubaka bwonna bwonna buva Mmengo, buva eri Bwakabaka bwa Buganda. N'agamba ekyo kitegeeza nti nno bakyali banyiivu, kiraga nti bakyali banyiivu eri muganda waffe ono omugenzi. N'agamba naye kati nze ndirwedde okumiitinga Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga era njogereko naye nga famire. N'agamba twetaaga okusolovinga oba okuzza ensonga zino mu nteeko asobole okuba nga omugenzi Joseph Tamale Mirundi awummula mirembe. Bw'atyo John Ssali bw'ayogedde ku lwa muganda we Joseph Tamale Mirundi. Joseph Tamale Mirundi eyafa olunaku olwokubiri mu kiro ekyo abadde alina relationship ng'eri compromised, nga teteredde ng'eyugayuga n'Obwakabaka bwa Buganda. Ekyo olina okukimanya engeri gy'abadde agikolokotamu. John Ssali muganda wa Tamale Mirundi agamba ataakisize ku Bwakabaka bwa Buganda buyinza okuba nga zatwesinga nga zaakomawo okuva we yasaavinga ne Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni nga press secretary. Era agamba kino kyabaawo ennyo oluvannyuma lw'okwekalakaasa eri gavumenti bwe yali egaanye, we beekalakaasa ku lwa gavumenti bwe yali egaanye okukkiriza Kabaka wa Buganda okukyalira Kayunga mu Sebutemba mu 2009 ebiseera ebyo. N'agamba eno enjego we yagwirawo. Era agamba nti nno Tamale Mirundi bwe yali nga amaze ottabuka ne gavumenti yakolanga remarks oba statements ezikolokota oba nga ziri against Obwakabaka bwa Buganda. Era n'agamba nti nno yakkaatiriza nnyo ensonga nga alizifollowinga Buganda n'abakulembeze baayo, era n'akwatagana n'abamu ku bakulembeze geza nga Betty Nambooze ow'Emikono Municipality Registrar. Era yanootinga nti zino arrangements ze yakola mu rigimu y'ebiseera ebyo zaamuleetera okuba nga afuuka popularity nnyo mu journalism n'okubeera ng'ali commenta Joseph Tamale Mirundi. So obwannamawulire bwadde bwesigama nnyo mu Buganda, newankubadde abadde critical nnyo mu Buganda Kingdom, era ebadde border ye na confidential style ye
era emuyambyeko okuba nga erifindinga kaliya ye mu Uganda mu bannayuganda olw'ensonga nti nno y'omu ku bantu abadde balwanirira obwakabaka bwa Buganda. Kino kyamuyamba nnyo okwetaba ne groups nnyingi nnyo ne individuals bangi nnyo era mu byobufuzi bya Uganda. Kati John Ssali avuddeyo n'agamba nti nno ku mukolo gw'emmisa ayongera okujjukiza public abantu bwenna nti muganda we omugenzi Joseph Tamale Mirundi omugenzi nti abadde musajja musaazi abadde asaagasaaga nnyo era n'agamba nti nno kansuubire nti ekyo mukimanyi bulungi era ebigambo bye ebibadde negative byabadde atera okwogera ebigambo ebibi tebigenda kuba nga bibakosa ku mutima kubanga abadde muntu musaazi. Ekyo mulina okukijjukira. Kati gwe yenna mujajinga ng'omanyi nti Tamale Mirundi abadde journalist, abadde musaazi, abaddemu olwa comedian, abadde muntu musanyufu mukyamufu ng'era asanyusa n'abamuliraanyeewo, ng'era journalist w'abeera, nga munnamawulire w'abeera, era nga presenter w'abeera. Kati gwe agenda okuba nga omujajinga olina omujajinga ng'olekamu. So bw'atyo bw'avuddeyo John Tamale n'agamba John Ssali nti agenda kuba asisinkana abakulembeze mu Bwakabaka bwa Buganda basobole okuba nga bakkaanya ensonga zino nga bazituula bayungagane enkolagana relationship eyaliwo wakati wa family ne Obwakabaka bwa Buganda. Ekyo akikola olw'ensonga nti ayagala omugenzi asobole okuba nga awummula mirembe nga tewaliwo yeemulugunya. Naye ate n'abagamba olw'okuba nti nabadde musaazisaazi kaasuubire nti nno ebigambo bye byabadde ayogera ebibi mwe bye muyita ebibi naye nga yali ayogera mu kusaaga tebirina kye bibakosezzaako yadde n'akamu, kubanga omugenzi abadde musajja w'abantu ng'era musaazi ng'era ye kyagala okwogera ku mutima, okwewula omutima gwe akijjayo n'akyogera ng'omukwano gwange ali eyo. Kale nkutegeeza nti nno tova ku UG Updates TV, tugenda kuba nga tukomawo n'ebingi information ekyakwatagana ku mugenzi nyingi tugenda kuba nga tugikuweereza. Wabula gwe kyenkusaba teweerabira kusubscribinga, commentinga, sharinga, ate teweerabira kukoona mu kadde. Oba omaze kusubscribinga wansi awo waliwo akadde ako kajja kuyambako okuleetera notification message singa tunaba nga tuleese information gwe mukwano gwange eyeekuumira ku UG Updates TV. Tuvaako tukomawo.